Ekyabalamuzi essula esooka. Awo Yoswa bwe yamala okufa, abaana ba Isirayiri ne babuuza Mukama nti, ani alisooka okulinnya eri Abakanani okubalwanyisa? Mukama n'ayogera nti, Yuda y'alirinnya. Laba nga budde ensi mu mukono gwe. Yuda n'agamba Simyoni muganda we nti, ogende nange mu mugabo gwange tulwanyise Abakanani, era nange bwe ntyo ndigenda naawe mu mugabo gwo. Awo Simyoni n'agenda naye. Yuda n'alinnya. Mukama n'agabula Abakanani n'Abaperizi mu mukono gwabwe, ne babattiramu mu Bezeki abasajja 100. Ne basanga Adoni-Bezeki mu Bezeki, ne bamulwanyisa, ne batta Abakanani n'Abaperizi. Naye Adoni-Bezeki n'adduka, ne bamugoberera, ne bamukwata, ne bamusalako engalo ze ensajja n'ebigere bye ebisajja. Adoni-Bezeki n'ayogera nti, bakabaka 7 abaasalibwako engalo zaabwe ensajja n'ebigere byabwe ebisajja baakuŋŋaanyizanga emmere yaabwe wansi w'emmeeza yange, nga nze bwe nakola ne Katonda bw'ampalanye bw'atyo. Ne bamuleeta e Yerusaalemi n'afiira eyo. Abaana ba Yuda ne balwanyisa Yerusaalemi, ne bakimenya, ne bakitta n'ekitala, ne bookya ekibuga omuliro. Awo bwe baamala, abaana ba Yuda ne baserengeta okulwanyisa Abakanani abaatuula mu nsi ey'ensozi, ne mu bukiika obwa ddyo ne mu nsi ey'olusenyi. Ne Yuda ne balumba Abakanani abaatuula mu Kebbulooni, naye erinnya lya Kebbulooni nga ye Kiriyasuwaluba edda. Ne batta Sesayi, ne Akimaani, ne Talumaayi. N'avaayo n'alumba abaatuula mu Debiri, n'erinnya lya Debiri nga ye Kiriyasuseferi edda. Kalebu n'ayogera nti, oyo alitta Kiriyasuseferi n'akimenya, ndimuwa Akusa muwala wange okumuwasa. Osunieri omwana wa Kenazi muganda wa Kalebu omuto n'akimenya, n'amuwa Akusa muwala we okumuwasa. Awo bwe yajja gy'ali n'asabisa kitaawe ennimiro, n'ava ku ndogoyi ye. Kalebu n'amugamba nti, oyagala ki? N'amugamba nti, mpa omukisa, kubanga wanteeka mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, era mpa n'enzizi ez'amazzi. Kalebu n'amuwa enzizi ez'engulu n'ez'emmanga. N'abaana ab'omu Keeni, mukoddomi wa Musa, ne balinnya nga bava mu kibuga eky'enkindu awamu n'abaana ba Yuda, ne bagenda mu lukoola lwa Yuda oluli ku bukiika obwa ddyo obwa Aladi, ne bagenda ne batuula n'abantu. Ne Yuda n'agenda ne Simyoni muganda we, ne bakuba Abakanani abaatuula mu Zefasi, ne bakizikiririza ddala. N'erinnya ly'ebibuga lyayitibwa Koluma. Era Yuda n'amenya Gaza n'ensalo yaakyo, ne Asukoloni n'ensalo yaakyo, ne Ekuloni n'ensalo yaakyo. Era Mukama yali wamu ne Yuda, n'agoba abaatuula mu nsi ey'ensozi, kubanga teyayinza kugoba abaatuula mu kiwonvu, kubanga baali balina amagaali ag'ekyuma. Ne bawa Kalebu Kebbulooni nga Musa bwe yayogera, n'agobera omwo abaana 3 aba Anaki. N'abaana ba Benyamini ne batagoba Bayebusi abaatuula mu Yerusaalemi, naye Abayebusi ne batuula n'abaana ba Benyamini mu Yerusaalemi ne leero. N'ennyumba ya Yusufu era nabo ne balinnya ne balumba Beseri, Mukama n'aba wamu nabo. N'ennyumba ya Yusufu ne batuma okuketta Beseri, erinnya ly'ekibuga edda lyali Luzi. N'Abakesi ne balaba omusajja ng'ava mu kibuga, ne bamugamba nti, tulage tukwegayiridde we tunaayingirira mu kibuga, naffe tunaakukola bulungi. N'abalaga we banaayingirira mu kibuga. Ne batta ekibuga n'ekitala, naye ne bata omusajja oyo n'ennyumba ye yonna. Omusajja oyo n'agenda mu nsi ey'Abakiiti, n'azimba ekibuga, n'akituuma erinnya lyakyo Luzi, ly'erinnya lyakyo ne leero. Manaase n'atagoba abaatuula mu Besuseyani n'ebyalo byakyo, ne mu Taanaki n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Doli n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Ibuleyamu n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Megiddo n'ebyalo byakyo. Naye Abakanani ne baagala okutuula mu nsi eyo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yafuna amaanyi, ne bakoza Abakanani emirimu, ne batabagobera ddala. Efulayimu n'atagoba Abakanani abaatuula mu Gezeri, naye Abakanani ne batuula mu Gezeri wakati mu bo. Zebbulooni n'atagoba abaatuula mu Kituloni, newaakubadde abaatuula mu Nakalooli
naye Abakanani ne batuula mu bo ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. Aseri n'atagoba abaatuula mu Akko, newaakubadde abaatuula mu Sidoni, newaakubadde mu Alabu, newaakubadde mu Akuzibu, newaakubadde mu Keruba, newaakubadde mu Afiki, newaakubadde mu Lekobu. Naye Abaaseri ne batuula mu Bakanani be baatuula mu nsi, kubanga tebaabagoba. Nafutaali n'atagoba abaatuula mu Besusemesi, newaakubadde abaatuula mu Besuwanasi, naye n'atuula mu Bakanani be baatuula mu nsi, era naye abaatuula mu Besusemesi ne mu Besuwanasi ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. Abamoli ne bagobera abaana ba Ddaani mu nsi ey'ensozi, kubanga tebaabaganya kuserengeta mu kiwonvu. Naye Abamoli baayagala okutuula ku lusozi Keresi, mu Ayalooni ne mu Saalubimu. Naye omukono gw'ennyumba ya Yusufu ne gusinga n'okufuuka ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. N'ensalo ey'Abamoli yava awayambukirwa Akulabbimu okuva ku lwazi n'engulu.